yes wenjogerera eggwanga amawanga ge Bulaaya eggwanga erya America kandi banga kagituddemu ssaawa zino oli kuyugi updates ebikosinzo bango otuwuliriza era we bali kwekumira ku mayingo gano gwe atana kubanga otoyungako kubiza genda waswalo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuwosera bulungi nnyo otwegattako abali mutala w'amayanja mbanirizaako nnyo eggwanga lya America kirabika nno akazito kabatuddemu enkola zonna zibadde baagala okukozesa okulaba nga bafunza Ibrahim Traore kirabika biganye buli kakodyo na buli katego ke babadde bakola okulabisa okusiga ekifaananyi kya president wa Burkina Faso Ibrahim Traore nti mukyamu era mubi kaganye kiraga nti nno Abafirika bagwa dda mu nkola z'abakyeruppe z'abazungu jjukira nti nno balina omuze ogw'okusiiga ebifaananyi ddala bakulembeza Abafirika ebifaananyi ebibi nga ddala abo abakulembeza bakola obulungi nga baagala okubaggyako olw'okuba baganye okukkiriziganya nabo ku bye baagala nga bye baagala biba biyamba mawanga nga bo ag'ebweru kati balina enkola ez'obbasiiga ekifaananyi ekibi okusobola okusiga obukyayi mu bannansi b'eggwanga eryo pulezidenti oyo mwabeera ava enfunda nnyingi bagezezzaako n'okwagala okumuggyawo pulezidenti wa Burkina Faso Ibrahim naye kiremye kati ekiwe kyalemye ne basooka bakozesaako medias ez'enjawulo jjukira nti no balina international medias omuli CNN, Al Jazeera zonna zaabwe bazikozesa zibayambako era zibazanyira omulimu gw'amaanyi nnyo mu kusiiga enzira abakulembeze b'Afrika abagaana okukolagana nabo abagamba nti no Africa must shine Africa erina okukulaakulana Africa erina okwegombebwako amawanga ag'e Bulaaya Africa erina okukoma okusabiriza erina okukomya okwegayirira amawanga g'e Bulaaya okubawola n'okubawa obuyambi ate ng'ebyobugagga biva wano waabwe ku ttaka kaakati enkola zonna zibagezezza kukozesa zirabika nga ziremye zandibanga zigudde butaka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era amawanga gano ag'ebweru tetumanyi kigazzaako jjukira nti nno baavuddeyo ne batandika okusiga pulezidenti ono akasa nga bagamba nti nno asusse okulya enguzi era asusse okubba ebyobugagga by'eggwanga lino erya Burkina Faso era abikozesa nga ye kwegaggawaza ye nga kize kinnoomu wabula bino tebyabaddeko bujulizi enfunda eziwerako jjukira nti n'entawe eva ku ki pulezidenti ono wa Burkina Faso yakamala emyaka just 2 bukyanga anyweza entebe eno wabula ebintu byakoze emyaka gino 2 tebinyumizikika era tebibalika omwo kwe kuli n'okutandika pulojekiti ey'okuzimbira bannansi b'eggwanga erya Burkina Faso amayumba ag'okusulamu nga ga bwereere era ng'avaayo n'agamba munnansi w'eggwanga alina okubeerako ne waasula talina kubeerawo ng'abungeeta ng'ali homeless era kwe kutandikawo pulojekiti eno ey'okuzimba kitwandiise estates nga zino nnyumba z'abannansi b'eggwanga erya Burkina Faso nga bagenda kuba nga basulamu bintu bingi byabadde akoze okugeza nga okumaintaininga amakubo n'enguudo saako ne airport mu ggwanga eryo erya Burkina Faso gye buvuddeko yagambye nti tagenda kuddamu okukkiriza bakyeruppe bano amawanga ag'ebunaayira okutwala golodi waffe oba ebyobugagga byaffe ku layisi n'atandika okuba nga akola pulojekiti ez'okusimba refinery mu ggwanga erya Burkina Faso golodi yenna asimwa asooke kuba nga ayisibwa mu refinery kitegeeza factory oba facility erongoosa golodi emwozaamu n'emukuŋŋunta n'afuukira ddala kirasi n'abeera ku percentage ey'ewaggulu ennyo era oyo aba agula akasente ka buwanana kakati golodi yenna abadde atwalibwa ng'agibwa amawanga aga Africa abadde bamutwalanga waali nga percentage eri wansi nnyo ng'eringa mu 50 oba 40% wabula n'atuukibwa mu refinery ez'abazungu ne bamwozaamu n'agenda kwa 100% n'aba nga talinaamu kye bayita impurities nga teziriimu n'abanga agulwa ssente buwanana kati pulezidenti ono Ibrahim olwakiraba n'agamba ate ffe twetaagisa ki okuba nga tukola ekyo yes twetaaga kuzimba refinery tutandika okuba nga tulongoosa golodi ono naffe tutandika okuba nga tumufunamu bannaggwanga tutandika omumuseera bakyeruppe balekeraawo okuba nga batuzinisa ku ntoli zaabwe saako n'okubeegayirira tuwa obuyambi ate ng'eno we batulangira
kati musajja mukulu ono ekiyagenze maaso n'okituukiriza era yakawangamudde amawanga g'e Bulaaya nti tagenda bawa golodi waabwe balindeko amale omuyisa mu refinery alongooke n'oluvannyuma asooka mubaguze kabeeyi akaweerako eggwanga olwo lisobole okuba nga liganyirwamu. Jjukira bakyerupe bano tebaagalangako mawanga ga Afrika kubanga gakulaakulana era kibakangira ddala nnyo. Wano omwami Yoweri Kaguta Museveni abadde ne chansi nnyingi nnyo ezikulaakulanya amawanga ga Afrika naye kyamulema yaganye okuyunitinga amawanga gano okusobola okulaba nga geegatta okubanga tegalekerawo okusabiriza amawanga agakyerupe. Kati Ibrahim yakamala ku bukulembeze emyaka 2 avudde ekino ayagala kiteeka mu nkola. Naye ekyewuunyisa abakulembeze ba Afrika abamu abalina ku maanyi tebamubaakinze nabo beegasse ku kyeruppe okusobola okulanga bamulwanyisa. Nja kubanga mbikuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati Amerika eraba nga terina ng'eki gyegenda kubanga efunza Ibrahim olw'ensonga nti yazze amazeeko nga muwogo. Enkola Amerika gye badde bakozesa okubanga bavumisa nga batatana n'okutanishinga amannya g'abakulembeze ba Afrika abagenda mu maaso n'okulaakulanya. Nja kuwaayo n'omulala omu yava mu budde, President Magufuli. Jjukira mu biseera bya COVID ye yagamba eno enkola eno pulojekiti y'abazungu era nze temugaba kuddamu kunsiriwalyako na bino era eggwanga eryo erya Tanzania lyali likulaakulanye nnyo mmwe economically politically ng'olaba lidduka ku speed. Naye era omuzungu kino lwakimanya oyinza okuvaayo n'otulambiga enfa ya President Magufuli engeri gye yafaamu n'ebyokunoonyereza tetwabimanya wa gye byakkira wabula buli mukulembeze avaayo okulwanyisa enkola eno ey'okusabiriza abazungu bennyininyini abazungu bavaayo ne bamulwanyisa naddala nga bakozesa media houses zaabwe ezo ez'amaanyi eziri international. Oli ku Yugi Update TV ko badde osinza obanga otuuliriza webale kwekuumira ku mayunga tugenda kubanga tukomawo tovaako.